abaana bwe boogedde okwogera kwange si kungi. N'olwekyo ekikulu kye ŋŋenda okukola kwebaza mmwe mwenna abazze okutubeererawo n'abatuyambye mu ngeri zonna ze batuyambye. Tubeebaza era tubaagaliza Katonda abawe byonna ebisaanidde. Ekirala kye njagala okwebaza kubeera abo bonna abatukontributingidde ng'era bwe muwulidde bagamba, kubanga singa tekyaliwo ate oba oli awo n'omuntu waffe yandigenze bukyali okusinga kati, naye nakyo tukyebaliza Mukama. Kati olw'obutayogera nnyo kwe nnina akampe muto wange ono ababuulireyo obulala obutonotono. Neyanze gebaaba bannange abazze otusiibulirako omwami waffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ekintu ekinkoonye mu famire yange ne baganda bange, nze mukyala eyazaala abaana nga sifumbiddwa, naye ate bannange abafumbirwa obulungi kati bafunye akannya kali ka nnamwandu, ate nze ataafumbirwa siri nnamwandu. Kale ekyo nakyo kinneewuunyisa, kinsaaliza. Naye tubeebaza nnyo mwenna abazze otuwerekererako omwami waffe, tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Omwami omulala gwe nsaba okwebaza bassebo ne bannyabo, omuntu omulala gwe nsaba okwebaza bassebo ne bannyabo, muwulirize, ye Bisopu Sennabulya. Taata yamutulekera ng'atugamba nti ye mwannyinaffe, naye nze ne nkikyusa ne nga nti nedda, taata waffe. Era tufuddeko nnyo nnyo Bisopu Sennabulya, tumwagala nnyo nnyo, yayingira mu famire yaffe. Bannange temuwulidde ebyenjogedde bibi. Ekirala kye nneewunyiza ku mwami waffe ono, bannange mpulidde ebigambo bye bamutendereza byakoze mu Uganda. Ne ŋŋayenze kati gwe ŋŋenda balinjogerera ki? Siraba kyenkoze mu nsi, oba ndifunayo kye banjogerera? Naye omwami waffe bamwogeredde ebigambo bannaffe. Mwebale nnyo mutendereza, mwebalire ddala. Awo sijja kusukkawo kubanga mpulira temumpulidde bulungi.